mu myaka 15 gyamazeeyo wuli statement gye yaleese gibizanyira abantu bagiwulira mu kisanja ekijja tugenda kubeera ne ambulance etambuza abalwadde tugule emmotoka endala ey'enjawulo nga yeetambuza baki tuleme okusekererwa kuba mwakafaananyi ng'ebadde eva Masaka kutwala mufu niga etuta omufu nakiribaawo oli luddawa nti ndi wano maya kale kegyetwala omukyala mu ddwaliro azaale byogera muŋŋamba nti simanyi byabufuzi era tabimanyi abantu bamugambye otugulire abafu waliyo omufu yali alemedde ebusiro ng'ali kungulwawo oyagala tufedde gwe waliwo omufu yalemere busiro ng'ali kungulwawo kati kamala okubuulira nono yabawadde kansiko enkikulaga enkikutangaaze Nambooze baagula emmotoka ezo Madam Teacher za ambulance eda mu butuufu Nambooze alina okuba ye mubaka asinze okulwa n'ambulance okiwulira wano olwaleero ffe tulabye bano nga tebannafuna na kisanja Bafaluku Ntege baziguzeeko n'emakindi nga tebannafuna kisanja okiwulira kakati oli muntu kika kigwa amaze mu parliament emyaka 15 ono omusajja we Rubaga bamujje nayo naye yagigula ne basi n'abagulira abantu egenda okuziika abantu oli muntu kika kyamaze mu parliament emyaka 15 ng'okyanyonyola Derrick Nyeko wa kisanja kimu abadde nayo ambulance gwoli muntu kika kyamaze mu parliament emyaka 15 Honorable Lutaya wa kisanja kimu ekakuuto agiina mbu ogwo si mulimu gw'emupi ate ow'ekitiibwa bulijjo abadde akola mulimu gw'emupi bulijjo atunyonnyola kubagula ambulance tabamanyi mirimu gy'abaki gy'ababaka bwe tubataddeko akazito olwokuba baazula nti bali mu comfort zone kati awoza agenda gula ambulance agule n'emmotoka etwala emirambo yeetegesa abantu bagenda kufa bufu ekyala kyamugambye nga mulambo ki ogwalemera ebusiro batandiza agambe nti kakati wano katukole bwe tuti tukolewe eddwaliro ambulance etwalewo abalwadde eddwaliro gundi yakafuuka emupi mwaka gumwani owekawempe Segirinya nene gundi ono eyava mu DP Nalukoola yagulawo eddwaliro yes tannaweza na kisanja kuba ye wa mwaka gumu muliriza ye kyayagala ayagala abantu kufa na kubeera bayi tataddewo eddwaliro lye babeeza balamu entegeera tayekirowoozezza nako ekyo owekitiibwa nti senga bannaye mbatwalirawo eddwaliro oba ne twongera mu maanyi mu ddwaliro lino yagambye kimuganda okwambala akakofiira teyanyuma mwamulaba ng'alinga ddubu yakambala anakakofiira kanuupu ako wekakuwoola emirundi egisinga ate enkofiira kuboola ngoma yesigalidde kutuga akakofiira kanuupu ako oba kalimu ki g'oleeta bondwe n'ogiteekamu kuboola enkofiira eyo ngoma yesigalidde kutuga nga toli waddala ekituufu kiri nti kati bw'otunuulira oyo bwe yavudde awo n'otunuulira omulala omukuku navo waabwe omanyi bonna kambagatte lumu mbidde ow'oluzungu babeera wali nga babuzaabuza abantu bayogera agantu agatategeereka mbu simanyi politiko mwamwamwa sebo tobitegeera butegeezi oyo omusajja yasigaza oluzungu e Uganda wano simanyi byosimanyi brancheria yesisi Rantana Kamara bayina engero gye babyogeramu Kamirika Fosforamu Kamara ezo scientific botanical name byebyoyogera tebitegeerekeka awo yogedde botanical names kakati abasajja abo Garara Kamara wa yesere mbijjukire katengo kati omusajja abo okumanya babuzaabuza yali ayogera ku bikajjo ebyerugazi mu statement ye yatuuka ku Sugar Cane n'agamba sakaramu ofinaramu n'agamba ayogedde yali akose mu statement
bwe yatuuka ku kikajjo n'agamba sakara mu ofinala munengamba naawe ofuna yako kanga otera okwogera wano ennimi zeewammwe nengamba kakati babuzaabuza bakwataga botaniko gattaamu zaago ne bagagatta mu luzungu lwabwe babeerawo okuwuddisa abantu weewaawo balumanyi kandi balumanyidde ddala balumanyi bulungi naye baafunayo kikanga baana kyabwe kisike ya kuro kye bakozesa okola ki okukangakanga bw'atuuka kasooli tayinza muyita maize amuyita kyawo bw'atamuyita kooni amuyita zimeyi naye nga kyagala otegeeza kasooli maize the political conundrum oyina okuba ng'otegeera nnyo okubategeera afuna okukangakanga n'otafokasinga ku byayogedde ba bya kisiru osigala ogamba conundrum zitegeeza n'ofokasinga ku gagambo ke gaataddeko okiwulira nogahane bannaye mukasambidde bayavaawa ayogera oluzungu ateesezza kakati owuli ono omwana magezi William yaze kuba pulezidenti gwe bamye kaadi yagambye nti oluzungu nayogedde tebalutegedde mbu politiko mwamwamwa wugu biki waga kakati waga kati oyo ye yatuuse bamye segona kadi yagambye nokuyakoze eki n'agamba bano kirabika okugenda mu vetting yaabwe badde bagamba kuba kapera ako kwe yakogedde nga kategerekeka badde bagamba kakati badde bagamba Suna Ndongo era endongo balukaga yagisunye bulungi segona nemukola ki nemulakira ne Nabira n'ava n'agamba mbu yagiyise political instrumento music party ekiwulira Nabira ku bizibu byabadde nabyo ku nsi kakati bamaze okubyogera nentunulira Nabira oyo nentunulira ne oyo omukulu oyo ow'oluzungu nembatunulira nenkakasa nti DP yali yatusiba ebikojogo Nabira samwewunyiza kubanga FDC yali akademe y'abali kati DP yali yatusiba ebikojogo abaana babuuziza Nabira luli we bamuwa kaadi yali akubye kapera ka luyimba ki akoogere ne tutuuka awa nti bwe kaba nga kituufu kaali kapera era nga music party kaadi ya Kampala beesimbawo abantu abo yaliko kamiliyoni ng'eriko Nabira Nabira ayinza otubuulira kivuga kikye yakuba oba luyimba kiro yayimba okusinga kamiliyoni aba no muyimbi aba muyimbi afune kaadi eyo yalya kaadi ku legend ku legend twogera ku muntu ateyimbisa tugamba omuyimbi omu ku basooka omuyeka yamusinga mu ggwanga lino Saabayimbi Big Eye yeyeka asinga kamiliyoni twogera ku muyimbi omu ku bakola ki abasinga kuba kamiliyoni kobenga omwagala kobenga tomwagala ekyokuyimba kyo okideservinga n'okibrakketinga n'ogamba mbutufu omusajja w'amaanyi kakati Nabira yakuba luyimba ki yali producer yakuba piano yakuba kivuga kiddala ekyawangula kamiliyoni era atubuulire kapera kike yayimba n'akayimba bulungi osinga kamiliyoni Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. The final channel koli Iron the Press ne nambe mu every Monday gye tukiiramu olunaku olwayo president alimitiana era emikolo gy'atandise dda okubeera nga anoonya akalulu mu mbeera yonna
wadde olunaku olwaleero ensonga era nnyingi ze tulina okutunuzaamu amaaso akalulu tujja kaddira. Omukulu sooka obuuze ku bakulaba. Abantu bano abatuwuliriza tubalamusizzaako buli omu gy'osinziira era tubeebaza n'emirimu gye mukolako kansubire nti muli bulungi. Tuli mu tayimu ya kalulu tukanoonya kyalo ku kyalo. Abantu b'e Busoga mwebali nnyo mwebali edda yonna gye twayise kyabadde massive era olwaliyo tuli Mityana. Era wensimbulira wano nga twolekera Mityana. Okay. Kale nno buli omu mu kiti kibannange mu tayimu ya kalulu engeri gye tuli mu kalulu okutumira kugenda kubeera kutona abantu mwenna mbatumidde mwenna abatulaba specifically nga sijjemu muntu yenna mbatumidde buli omu gwala program eno manya nkutumiddeko. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ly'onkuzigirira lyoba okozesa bagamba tebaguza kapa mu kutiya. Nana ono gwolina obuzibu n'obwamannyo ganyenyera gavaamu omusaayi ebibuno ova ekiso ekibi mu kamwa. Nana yakasibwa National Drug Authority gw'oba okozesa. Ojja musanga mu supermarkets, clinics, drug shops wamu ne batunda ebintu by'Abannayuganda emitala w'amayanja. Nana yatuuka dda. Hajji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu by'enjawulo nawe osobola omukubirako n'abeera nga asobola okuyamba nga owulidde akalango. Omukulu Katikkiro wamuwulidde. Katikkiro yabadde ku ki? Abasajja b'e Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina. Abasajja abo omukazi gw'amugaana ng'amugamba nti olekangayo nawe olina mubi. Bannabyabufuzi ate bannabyabufuzi bayayanya kaadi ez'ekibiina bwe bazimama nga bagamba kaadi si kikulu. Segona yammibwa kaadi paka olwaleero tannakikkiriza. Si ye yekka lwakuba ye yalaze omulugu. Omanyi walabeko omuntu gwe bagamba nti kundu yalina omulugube. Naye yagambye temumusaasira musaasire eggwanga. Omulugube gusuka ku mululu. Ekintu ekisukuluma ku mululu guba mulugube. Nti ow'omulugube akweka ne kyataalye. Wakiri ne kivunda y'omulugube. Segona yammiddwa kaadi. Yagambye tusaasire eggwanga. Ggwanga ki? Uganda. Agikoledde ki? So muteeketeeke. Kakati ngenda kubuulirayo ekintu kimu. Nalabye mwami Segona ng'atandise okuba kampeyini. Dakika yemu ne ndaba ne munywanyi we Mpuuga Mathias ow'ekitiibwa nga naye atandise okwogera yazzeemu. Yazzeemu okwogera. Twali twamuggyako engalo naye ke yazzeemu buli watunuza eno ffe tulina omwanukula. Tagamba nti mulinnyiridde ekitiibwa ki? Buli watunuza eno. Kanaye kano ke yayogedde. Oyo alya mmere ki? Naga bakola ekyabo nakola ebirala bassemuju ng'omutasembereke kansoledde era ekivuddemu mukirabye sikimanyi kimuliko nange sikimanyi wajje basaka mumubuuze nti nakukyusisa emmere olya mmere kati yanjawulo agamba abe basaka wajje basaka Bobi Wine bamubuuze kati alya mmere yanjawulo tategeera kyatuka. Yagamba nti baalaba omuntu waabwe nga mutamiivu. Kale olw'okuba yali mutamiivu ne bamanya nti omwajja muyimirira emabega omulala mu maaso omulala ebukiikakkono omulala ebukiikaddyo. Bamukwatirire asobole obutagwa mu butamiivu bwe. Awo ekitiibwa avuma nga alina siponsi. Avuma nga talina kigambo kiwemula. Kakati ng'akusensebu. Nze neewuunyiza ow'ekitiibwa oyo. Baakola ekibiina ne bagamba bafunye pulezidenti. Twamufunye. Alabye ekibiina nti kizibu nti okumanya bawuuka nnyo balemeddwa n'okuleeta kandideeti mu bwobufu bwabwe. Abo just balina kyambuleera nti baakolerako emmengo naye baali bajega abasembayo. Nkugambye balina kyambuleera mbu baakolerako emmengo naye baali bajega abasembayo. Kyambuleera kyafuuka kigambo kirungi. Balina
balina kimasiki kimasiki kakati nga wogezaako mulumba nti mukulumpuga okola kino ng'agamba olabisa basajja mukamwa olaba yalaba n'atupa ekitiibwa okiwulira bw'omuganda okola kino ntitayagala Buganda mukire tayagala Buganda ne paasi ne bazikuba olumu nga bazigweterana mubakatuliki obukatuliki abunyombodde n'ogamba be bapapa bebakabaka bebalangira abasajja abo bayagala ebitibwa n'okusinga kabaka okiwulira babyagala ne babyegulumizaako kati ne bafuna kikanga abaana kye bayinaawo nga kimasika ekyo tekiyitwamu kakati nsubuga bwogezaako okukyogera naga alabe kabaka mukama ng'ogamba nalaba ntya kabaka mukama ogamba ate mama nabunja nakanja kali enakawuka wa kiwulira tayagala kumanya kasito owulira nti yalabe kabaka mukama ajabu akulumba kimafia akati embeera eyo gibikwekamu naye twakimanya luvannyuma nti baali bajega omuntu alina ekibiina tayogera ku byetaago bya kibiina kyo wadde ekimu tayogera bekigenda kukolera bantu tayogera ki buli kanaku akeera ku NUP nali manyi bakoze ekibiina bajja kukakkana emitima bayogere ku byabwe n'abantu babasiime ne day to day akeera ku ki ku bya NUP nze nagenda okunoonyereza nengamba ye ekibiina kino katulina ebitabo bye bagenda okukola twagenza okwaba bonna bakola bujangwa kubanga nyina ekintu kye neewuunyiza ennyo NTV yasoma eggulire ne bagamba abaatudde nga bagamba nti basudde Sseggona kwabaddeko aba NRM aba ADF nga nedda aba PDF DF Marera kugamba wayo mukulu abe DF kwabaddeko aba NRM DF PFF ani awo common man's party kakati abo babiri badde bakulembedde omu yabadde DF omulala yabadde PFF omu yabadde DF omulala yabadde PFF yese mujju PFF ne NRM nga be bakayana nti ono bakoze eki basudde wabwerere ate nga basudde mulungi oba mulungi lwaki tebamutwala kakikotegeeza anti kamala okubuulira nze nyinabako ku musambi w'omupiira yagana okuze bujja contract ye ng'eweddeko naye baafuba nnyo bagize abakiraabu ne bakola ki ne bagaana kiraabu zonna omuntu waba asambira Manu nga mulungi oba asambira Madrid nga mulungi bafuba bufiise nga contract eggwako bamutwale ne bamupaaza era kyova olaba omusambi eyasinga okuwalanwa mu nsi yonna ndowooza ali Figo yasambirako Barcelona ne Madrid naye engeri gye bamujja mu Barcelona contract yaggwako nagano giza obusa ne bamupasula mu ngeri etagambika kakodyo ka Madrid okitegeera bwejja okugulako omuntu n'omugamba ono wakawumbi ng'emugamba samba contract ogimaleko ne Mbappe yakikola juzi wane mabegako kakati omusambi omulungi ate contract eweddeko eno gwe yola buyozi musambi mulungi omwetwalire lwaki okaya mani lwaki temumuwoono ate nga mulungi kitegeeza mwazizika eri mu Manu mbega mwazizikayo omusambi nga mifo ky'okuteeba eri ateeba mmwe bw'omuwa paasi gye yali teebya gikuba bbali kakati bazizikayo mbega waabwe kati mbega waabwe yavuddeyo kyabayisizza bubi nnyo kubanga mbega baabwe bano basuubira okubeera nga bebalina okusoosowazibwa omusajja oyo Sseggona yakoze statement we namutendedde ntwabatiira bwereere okutegeera twali bakufaanana bufaananyi tebategeera baali tebategeera nga wekitusuubira yakoze eki yagambye bw'ati twambule ekitiibwa twambule ekyawalukaga tukijjeko nekya Sseggona tukijjeko tubiteeke wabbali tusigazeewo omuyimbi ne Roya ng'omwana wali yagadde abaani kakati ne mutunuulira nenkakasa nti ate ye bambi bwe kiba omanyi waliwo kibagamba nti gundi wa kibogwe ekintu kya kibogwe kiba tekyengedde kiba kikyabulamu ate nga si kito
kiba wakati awo okubeera ekyekibogwe munnange Sseggona wa kibogwe ddala nno lwaki kambi kunnyonnyole ekisooka oyina looya gwemanyi mu Amerika sirinayo gwe mmanyi Alakeri tomumanyi mbamanyi abayimbi Snoop Dogg tomumanyi ba Nicki Minaj tomumanyi Beyonce tomumanyi Dollar Sign baani bonna Eminem ba 50 Cent baani kati oyina looya gwemanyi mu Amerika Ebungereza oyina looya gwemanyiwo simanyi eyo manyiyo Craig David baani awo era nakakasiza omusajja oyo mujega nnyo teri muzadde atayagala mwana we kubeera nga alinga Beyonce teri atayagala kubeera nga alinga Eminem teri atayagala muzadde mwana we kubeera nga alinga bonna yemmenyani ndekani ekirubu kiri nti ekiwulira essawa ya leero ogamba omuzadde ni muzadde kyatayagala mwana we kubeera nga DJ Khalid muzadde ki kakati olwaleero ngenda kikubuulira ono yaddidde talent n'agikattagana n'obuyivu talent kiba kitonde Katonda yakigonnomolako tekiramuzibwa era gwe n'oba okyagala otya ng'okiyayaanira kikugaana so obuyivu ate obba obusoma obuyivu basoma busome era katabo tebakaggalawo okuva Sseggona bwe yakasomamu naye talent ya Messi eba ya Messi era Ronaldinho eba ya Ronaldinho n'obw'ogyagala otya teri agisoma bw'osoma talent ya Ronaldinho mu bonna bosi wa looya ate aba muyimbi kati teri kakati balooya abo abeewaana bakirayanti bwabo abasembayo kubanga bamaanyi beba abayimbi bannaggwano era kirayanti bagamba nti nze looya wa Nicki Minaj oba looya wa Beyonce wa Jay-Z kati wa Alakeri omanyi sente zakola oli looya wa Alakeri oli ye bosi we okiwulira era mu njogera ennyangu abayimbi bano abatutumuse oba bannabitone abatutumuse abalooya babeera bakozi baabwe otegedde kyegamba balooya babeera baki bakozi baabwe kakati bano ba Sseggona ekirungi bano ba Sseggona kyebasinga okusoma kukozesebwa era kyova olaba bakozesebwa okuva nga bato mpaka we bakuze kukozesebwa bamanyi kimu kufuna muki so omuntu advaluing talent eri given by God ogiteeke ku kintu ky'osomye okifune nga bangi abakifuna okitegeera nga bangi kubanga wadde talent bagigazeetinga mu kuyimba oba mu mupiira oba ki naye era ow'ekitone ekyenjawulo asigala yakola ki ayitawo walukagga wano yemu ku bayimbi betulina batayimbirira abakugu mu kuyimba walukagga wano y'omu ku bo okuva mu kuwandiika n'ennyimba zafulumya okiwulira bw'otunuulira oluyimba paalamenti yaffe yali ayogera ku Basseggona bennyini ng'ayogera ng'abantu batudde disappoint nze kuba yatunuulira ab'ebitiibwa abaliyo n'atunuulira n'amateeka ge bayisa nga tolebegasiza muntu ekyo kyekimu ku bintu ebyamulagira ddala nti yali musitwago munda ayinza nokuba yali atunulayo era ng'awabula ana bagambye kakati we nawulidde mwami Mpuga naye ng'agamba ovungise looya kuwa kadongo kamu okiwulira ovungise looya kuwa kadongo kamu n'obusungu obutagambika waliwo tayimu weetuuka ng'abantu baagala bulooka mu kuzimba waliwo tayimu weetuuka ng'abantu baagala mabaati okukomerera naye okimanyi mu tayimu y'okukomerera ku nju bulooka kyekintu ekisingako kubanga tekirina mugaso mu tayimu y'okukomerera ate akomerera abayagaza kibulooka tayinza najjogerako ayagala misumaali pozi wamala okukomerera n'agamba mufundikire luvannyuma ng'amaze okukomerera kakati buli kintu kina bwe kyetaagisiza fe olwaleero twagala abantu
ng'abantu betwagala bebo bennyini abasaanidde mu tayimu eyo okitegedde be bantu betukola ki betwagala amazima gali nti nze naawe n'omuntu omulala ku tayimu eno kkiriza obagaana twetaaga omukulembeze ali mu NUP ng'aliroyo eri ekibiina ng'agenda bakolera olwaleero omusajja yabagambye nti nze obukadde 2 bagenda tuwa 2.5 emiruka 4 egikola Busiro East eyo emiruka 4 agenda kwawulamu atya agenda kwawulamu buli omu abayeko obukadde agaago buli omu abayeko obukadde ameka 2 agabiriko emiruka emeka zimeye nkikumu ameka yasigazeewo 8 naye yetereze ng'omuntu bannaye kampeyini emenya olwo yagabye dda era 3 g'abawadde bateeke mu busako bwabwe abookya bugonja abakola ki beewole ngaawo olowooza okiwulira oyo bwe yakiwulidde mu myaka 15 gy'amazeeyo wulya statement gye yaleese gibizanyira abantu bagiwulire mu kisanja ekijja tugenda kubeera ne ambulance etambuza abalwadde tugule emmotoka endala ey'enjawulo nga yeetambuza baki tuleme okusekererwa kuba mwakafaananyi ng'ebadde eva Masaka kutwala mufu etuta omufu ennakirebaawo oli luddawa nti ndi wano maya kale kegyetwala omukyala mu ddwaliro azaale byogera muŋŋamba nti simanyi byabufuzi era tabimanyi abantu bamugambye otugulira eyabafu waliyo omufu eyali alemedde ebusiro ng'ali kungulwawo oyagala tufe waliwo omufu eyalemera ebusiro ng'ali kungulwawo kati kamala okukubuulira nono yabawadde kansiko ekikulaga ekikutangaaze Nambooze baagula emmotoka ezo madamu tica za ambulance mu butuufu Nambooze alina okuba ye mubaka asinze okulwa n'ambulance okiwulira wano olwaleero ffe tulabye bano nga tebannafuna na kisanja Bafaluku Ntege baziguzeeko n'emakindi nga tebannafuna kisanja okiwulira kakati oli muntu kika kigwa amaze mu parliament emyaka 15 ono omusajja w'e Rubaga bamujje nayo naye yagigula ne basi n'abagulira abantu egenda okuziika abantu oli muntu kika kyamaze mu parliament emyaka 15 ng'okyanyonyola Derek Nyeko wa kisanja kimu abadde nayo ambulance gwoli muntu kika kyamaze mu parliament emyaka 15 Honorable Lutaya wa kisanja kimu ekakuuto agiina mbu ogwo si mulimu gw'emupi ate ow'ekitiibwa bulijjo abadde akola mulimu gw'emupi bulijjo atunyonnyola kubagula ambulance tebamenyi mirimu gy'abaki gy'abaka bwe tubataddeko akazito olw'okuba baazula nti bali mu comfort zone kati awoza agenda gula ambulance agule n'emmotoka etwala emirambo yeetegesa abantu bagenda kufa bufu ekyala kyamugambye nga mulambo ki ogwalemera ebusiro ogutulaninza agambe nti aa kakati wano katukole bwe tuti tukolewo eddwaliro ambulance etwalewo abalwadde eddwaliro gundi yakafuuka emupi mwaka gumwani owekawempe Segirinya nene gundi ono eyava mu DP Nalukoola yagulawo eddwaliro yes tannaweza na kisanja kuba ye wa mwaka gumu wuliriza ye kyayagala ayagala abantu kufa na kubeera bayi tataddewo eddwaliro libabeeza balamu entegeera taye kirowoozezza nako ekyo owekitiibwa nti senga bannaye mbatwalirawo eddwaliro oba ne twongera mu maanyi mu ddwaliro lino kubanga nze ngenda kubulya ekintu ekyewuunyisa yagula ebitanda by'abakazi abazaala mu kisanja kye yaliyo Keni Lukyamuzi omujjukira the man sente ze yafuna ezaali ez'emmotoka yagulako emmotoka teye teyatwala eri yagulako Hyundai nalibabirako Lukyamuzi mu Primo old model n'agulako ne bbaasi yali etambuza abantu e Rubaga nga buli afiiriddwa totawana kupangisa mmotoka basi weri batwala muteekamu mafuta naye ng'ogikanika kukwe ekitegeera mumuteekamu mafuta tuse mugenda ki mugenda okuzika muleme kusifulumya nnyo naye eddwaliro ly'ekitebi eryo ly'olaba mbeze bwa Lubaga awo yateekangamu eddagala
esente ze yafunanga ng'ajjako ekitundutundu n'agulamu eddagala erigenda mu ddwaliro ly'Ekitebi n'ateekayo sente baleete eddagala era ng'abantu abaalubaga abagenda mu ddwaliro ly'Ekitebi eddagala lyonna erisooka liba lya bwereere omubaka yateekayo sente ontegedde kyeggamba ekyo kyali kyakusaaga ekyo kakati ekyo bwe kityo bwe kiri nti omubaka yenna ayina okukola ebintu bwewaawo obaga mateeka naye ebbanga lyamaze teeka ki lyabaze limbuli esegona etteeka lyali alese mu palamenti nambeemu oyinza obwanga olina etteeka ly'otamanyi n'olibuuza nze gwe nambeemu kakati nze seggona ebbanga lyonna mbalabye mu kwemoola bwe bayagala okukuba nuupu ennaku ezo olw'okuba mu Lukwago Company Advocates abali ku ntebe eyawaggulu bali abo seggona naani ne Lukwago Lukwago yatumiza omudumu mu kuba nuupu seggona mukosase n'ayita ababaka ba nuupu aba KCCA mujje mwewozeeko bamatuuka ine bibalakira nga balabe presidential directives ne baga amonga agaanye naye nga bimaze bakola ki balakira Nurdini ono yasibiddwa abaddewo ng'agamba nti dini Nurdini mulala mpozi yeddini lubo wasamba ne Nurdini naye era bonna be bamu Nurdini naye akusambira ddala nga samba be bamu bakuba kibaliga kati gwadde dini bennyini byannyonnyolako nga bali mu ssente zino zibadde zibakayanya nga bannyonnyola nti ani yakweka kibalama kibalama twaba ensi yamunoonya nga bannyonnyola nti seggona nankubira ngende ku Papa Ponsinka n'empuuga tuteme oluwenda lutya bampe n'ebiwandiiko tunaasuulaani NUP yamukubira omuwulidde gwe bagamba osinkana omuwulidde bani abanyiize nga bavuddeyo kakati those so-called simanyi babitiibwa tugenda bakuba mu ttooki katulina ttooki ya Lutayeri gye yagamba eyamukama eyo Honorable Kakuto tulina ttooki ye yakwasize ku ttooki ye yamukama gye yasaba eyo baagituwadde kakati buli we tukubamu n'abajjagaga NUP yagambye kimuganda okwambala akakofira teyanyuma mwamulaba ng'alinga ddubu yakambala anakakofira kanuupu ako wekakuwoola emirundi egisinga ate enkofira kuboola ngoma yesigalidde kutuga akakofira kanuupu ako oba kalimu ki g'oleeta bondwe n'ogiteekamu boola enkofira eyo ngoma yesigalidde togyegezangamu nga toli waddala ekituufu kiri nti kati bw'otunuulira oyo bwe yavudde awo n'otunuulira omulala omukuku navo waabwe omanyi bonna kambagatte lumu mbidde ow'oluzungu babeera wali nga babuzaabuza abantu bayogera agantu agatategeerekeka mbu simanyi politiko mmwammwammwa sebo tobitegeera butegeezi oyo omusajja yasigaza oluzungu e Uganda wano simanyi byose simanyi brancheria yesisi Rantana Kamara bayina engero gye balyogeramu Kamirika Phosphorus Kamara ezo scientific botanical name byebyoyogera tebitegeerekeka awo oyogedde botanical names kakati abasajja abo Garara Kamara wa yesere mbijjukire katengo kati omusajja abo okumanya babuzaabuza yali ayogera ku bikajjo ebyerugazi mu statement we yatuuka ku Sugar Cane n'agamba sakaramu ofinaramu yagamba ayogedde yali akose mu statement bwe yatuuka ku kikajjo n'agamba sakaramu ofinaramu neŋŋamba naawe ofunayo ako kanga otera okwogera wano ennimi zeewammwe neŋŋamba kakati babuzaabuza bakwataga botaniko
gattamu zaago ne bagagatta mu luzungu lwabwe babeerawo okuwuddisa abantu weewaawo balumanyi sinzaga nti balumanyidde ddala balumanyi bulungi naye baafunayo kikangabaana kyabwe kisike ya kuro kye bakozesa okola ki okukangakanga bw'atuuka kasoli tayinza muyita maize amuyita kyawo bw'atamuyita kooni amuyita zimeyi naye nga kyagala otegeeza kasooli the political conundrum oyina okuba ng'otegeera nnyo okubategeera afuna okukangakanga n'otafokasinga ku byayogedde ba bya kisiru osigala ogamba conundrum kitegeeza n'ofokasinga ku gagambo ke gaataddeko okiwulira nogaha ne bannaye mukasambidde bayavaawa ayogera oluzungu ateesezza kaakati owuli ono omwana magezi William yaze kuba president gwe bamye kaadi yagambye nti oluzungu nayogedde tebalutegedde mbu politiko mwamwamwa wugu biki waga uguhaga kati oyo ye yatuuse bamye segona kadi yagambye nuku yakoze eki n'agamba bano kirabika okugenda mu vetting yaabwe badde bagamba kuba kapera ako kwe yakogedde nga kategerekeka badde bagamba kakati badde bagamba Suna Ndongo era endongo balukaga yagisunye bulungi segona nemukola ki nemulakira ne Nabira n'ava n'agamba mbu yagiise political instrumento music party ekiwulira Nabira ku bizibu byabadde nabyo ku nsi kakati bamaze okubyogera nentunulira Nabira oyo nentunulira n'oyo omukulu oyo ow'oluzungu nembatunulira nenkakasa nti DP yali yatusiba ebikojogo Nabira samwewunyiza kubanga FDC yali akademe y'abali kati DP yali yatusiba ebikojogo abaana babuuziza Nabira luli we bamuwa kaadi yali akubye kapera ka luyimba ki akoogere ne tutuuka awa nti bwe kaba nga kituufu kaali kapera era nga music party kaadi ya Kampala beesimbawo abantu abo yaliko kamiliyoni ng'eriko Nabira Nabira ayinza otubuulira kivuga kikye yakuba oba luyimba kiro yayimba okusinga kamiliyoni aba no muyimbi aba muyimbi afune kaadi eyo yali akaadi ku legend ku legend twogera ku muntu ateeyimbisa tugamba omuyimbi omu kubasooka omuyeka yamusinga mu ggwanga lino Saabayimbi Big Eye yeyeka asinga kamiliyoni twogera ku muyimbi omu kubakola ki abasinga kuba kamiliyoni kobenga omwagala kobenga tomwagala ekyokuyimba kyo okidizavinga n'okibracketinga n'ogamba mbutufu omusajja w'amaanyi kakati Nabira yakuba luyimba ki yali producer yakuba piano yakuba kivuga kiddala ekyawangula kamiliyoni era atubuulire kapera kike yayimba n'akayimba bulungi osinga kamiliyoni kuba Kamili muyimbi producer muwandiisi kati kyekikulaga mu music Kamili ye buli kimu kyekikulaga omuntu kwe bayita empty head kyekikulaga omuntu kwe bayita ki empty head ekiwulira kakati bw'omala okutunulira omuntu bw'atyo n'osiriikirira n'olaba mbidde obviously tumanyi akolera bali kyekisinga obukulu kubanga ne mu parliament ya East Africa yagenda era kujju yaki Mbidde yatandika taamu ya Good DP nga Museveni agamba there is a good DP in Masaka era ndowooza mwami Mbidde ali bulungi nnyo ne Maweri gye bali mpozi we bavaamu Good DP tebalina buzibu beba Good DP kati kyonna kyayogera ayogera asinziira ku bugezi bwe oba Mawuse Randa Mbidde Good DP ayogera asinziira ku bugezi bwe oba olw'okuba nti kyekimusasuza kyayina okukola ne tugenda ku Ssemujju obaja akantu ako nakalabye nezijukira teri muntu mu Uganda wano yali annyonnyodde Ssemujju nga ggwe naye kankuba aka Ssemujju nga tonnaba ku kakube
Matonda bakumwogerako Ssemujju yagambye atya. Nze ne bwe mba nkola kampeni wano ekira njikola neeyagala kubanga abantu benkiikirya bamanyo supu n'obutungulu obundimu. Era nze sizinira balonzi sinze ensene envanga bwe nabbanja ng'asena ennyama n'omuceere ebyo sibikola mbabulira bulizi kiri mu paalamenti ne mbategeeza mwetaaga kulonda mubaka agenda kola nsonga za Uganda. Si kusaasira muntu nti omusajja bannange wakisa tayita ku muntu nze saagala kira muntu annonderwa kunsaasira. Ekyo nkyogera ku TV ensejja kundaba. Saagala kunnonda lwa kunsaasira olina kunnonda lwakuba nti okakasanya n'obusobozi obugenda mu paalamenti ya Uganda okugasa. Alina akalala ke yagambye tasobola genda wa Emia kansala for vetting. Wakawuliddeko? Ako nakawulidde bulungi bwendikaawo. Bakeekano. Ssemujju Ibrahim Nganda. I cannot go and appear before a councillor. John Mary Sebufu to vet me to be an MP. What does he know about Parliament? That me, I go and appear before a councillor. I cannot. But I respect those who subordinate and offer themselves. Awo, omukulu agamba tasobola genda wa kansala kumuveetinga. N'amala n'agamba ye abeekiraba mulonda ababuulira ekifa mu paalamenti. Newuunyiza omusajja oyo. Twalowoozanga bwerere nti bagezi. Kituufu bagezi. Abagezi baakumazeemu amaanyi. Bagezi mu nfaanana. N'ebikola byali badde bya kigezi. Naye kati olwali gimu beegaana emitwe gyabwe. Ne basalawo okubaweereza mu ngeri y'obugwagwa. Lwaki? Kanti kunyonyole bulungi. Nze mbadde ndaba Ssemujju oyo mu paalamenti. Nga ne waba tateesezza Amongo amunaabuuza. Hello Ssemujju, anything? Any comment Ssemujju? Ssemujju n'agamba atya? Olumu amuyita na Semu. Hello Semu, any comment? Kati Ssemujju gavumenti eno yaddira abantu abagezi era gye tugenda osinga ogivunaana abaali abagezi ne bafulya ddala abasiru mu ngeri y'okugula obwongo bwabwe ne basigala nga balinga bakomediya. Ni lwaki? Ssemujju oyo n'agamba wali omulabyeko ng'asimbidde kuli ki etteeka eriyita mu paalamenti oba nkola yonna oba Ssemujju n'agisimbira ekkuli. Kekali kensoosa okkuba ng'agamba. Nze ne bwe mba nkola kampeni wano ekira njikola neeyagala kubanga abantu benkiikirya bamanyo supu n'obutungulu obundimu. Era nze sizinira balonzi sinze ensene envanga bwe nabbanja ng'asena ennyama n'omuceere ebyo sibikola mbabulira bubuulizi kiri mu paalamenti. Ababuulira bubuulizi. Kekali ke wanga nti Ssemujju alaba buli kintu nga takiwakanyiza. Ssemujju talina kyawakanya mu paalamenti. Wabula bw'afuluma n'akola obwannamawulire n'ababuulira. Ate tabukola ku olwo. Abukola ababuulira mwaka guno atera okutuuka kati omwaka oguwedde twayisa triliyoni bweziti. Kati ekimanyi nti Uganda ebanjibwa triliyoni 118. Triliyoni 118. Twayisa budget ya triliyoni 7. Kitegeeza temala kusasula bbanja. Nga kuliko triliyoni 3.5 za bbanja. 118. So Ssemujju. Kakati Ssemujju ajja ebyo n'ababuulira ebyayita. Bye yafulumyayo ebinyiri ya sayininga. Bye yatasiza n'oteeseza najja eno n'afuuka kiiso kya mbuzi. Ekiwulira. Kakati ne yefula yataaguliimu n'atandika okubannyonnyola. President akosa sente bweziti. Gundi akosa sente bweziti. Bwe mwali muziisa wasimbako ku kuuli. Abaana bagambye ne bakola talk show ne bagamba Ssemujju toyogera ku Museveni tuwe ku magezi go nti sebo wabeerawo n'agamba President atambula n'emmotoka 8 ng'abantu bagamba omusajja mugezi. Naye ffenna tuziraba. Tuziraba. Ani ataziraba? Bwagamba kati yabajja n'agamba atambuza emmotoka 8 amafuta gakozesa sente bweziti. Ng'abantu bagamba mugezi. Era tubadde tumanyi etambuza ssente. Ekiwulira. Bagamba atubulire ekyobugezi kye yayogera. Ayina kutuwa ekyobugezi ye yakola ki? Kye yayogera. Kakati lwaki nkugamba nti Ssemujju neewunyiza amagezi gaabwe we gakola.
yawula ekintu ekiyitibwa title yawula ekintu ekiyitibwa nti oli MP oli president oli kansala oba ki tebakisoma tugendera ku ngerageranya ey'obuyivu bwe bumwega nti S6 era oba qualified okubeera MP okubeera president okubeera kansala okubeera S5 chairman okubeera ki kubanga etteeka we batwe baliisa bassemuju nti S6 tali wakanyangako nti we 6 abatasomye era kkiriza nti abakoze eki abasomye lwaki nkugamba ensonga zino era nawe zitegere bulungi zikubukale ekifuula omuntu kansala tebakisoma kansala bantu be bakulonda buweereza obuweereza bwawule mu bumanyi n'obuyivu njagala zanera otegere bulungi okakasa omusajja ono nti yabadde mujega nnyo omuntu ng'olina diguri mu law kubanga naye yali mutambuza w'amawulire kuwandika bu article naki yali munnamawulire simutambuza venda ayawukana temukisanyo nalabye eddaga bagamba was he a journalist or a street vendor or a newspaper vendor? He was a journalist. Yali munnamawulire naye yali munnamawulire awandika article okubeera wa awo we yalondebwa ogenda mu parliament anti agambe nti amanye bifa mu parliament yali abaddeyoko yali yabaayo yali tabangayo kakati olwaleero kyenjagala mutegeere mu abantu abana abatuwuliriza olwaleero bano abantu batubuzabuza era ekyo kye basiigira abantu babalowozese nti bakitalo kubanga bagamba mpuga yabadde ayogera nti ye Eliasi Segona Semuju obana bajja mu parliament ng'ekibaleese nga bamaze okugamba Buganda ng'esekererwa mbu ne bajja nga banjawulo naye okimanyi basinza okusekereza Buganda anti malendo gamba ng'abasajja abasooka mu byobufuzi bagambye baali bagezi nnyo mubajja Buganda esekererwa mubasemogerere Buganda nga bagikola bubi bamayanja nkanji muga Buganda bagikola bubi nnyo oyinza ali mayanja nkanji nesemogere n'oleeta bantu nga Buganda esekererwa aba basajja okumanya bewaŋŋamya okwo kwewaŋŋamya era mbubba okutuuka okujja mu byobufuzi basooka ne batuula ne bagamba Buganda ng'esekererwa nga bakisekka basekereza Uganda tunajjawo tuta ekifaananyi bapolonsi bambi okusekererwa n'abasajja bano wamma balina ekizibu okwagala okugyaba ekifaananyi kya Buganda osekererwa bo ne bajja yamenye Lukwago n'amenya Semuju n'amenya Muwanga Kivumbi n'amenya Mpuuga n'amenya Segona n'amenya ani gundi oyo ono w'ebisige owa botanical names mbidde yamenya abo ababadde bawera naye abasajja abo basekereza Buganda nga baze okutaasa Buganda nga bagitaasa ku Semogerere kwa polonsi bambi kukiseka bagisekereza kwani ne basuka bususi mayanja nkanji okimanyi ku mulembe guno wetusobola okuwulira ow'ekitiibwa bbye era ng'ensi yonna egamba nti ow'ekitiibwa mubbi nga bagitaasa kuba bidandisa limbu embu badde batulira ttawulo naye wembazeemukko ku Arsenal ya Buganda enkadde ne Arsenal ya Buganda eyaleero mu butuufu Arsenal ya Buganda eyaleero eno gye bajja ey'abagundi kibanga Arsenal yakati okugamba nti ffe ekyatuleeta nga tulaba Arsenal ezikirira naye nga bazogitaasa ku Tieri twajja gitaasa ku Bahenule ku Baperezi ku Baviera ku Basolo Kambo bajja gitaasa ku Basimani Bakampu ku Basimani so omuntu ayinza okwewunya n'agamba ku Bagiribato omuntu ayinza okwewunya n'agamba ng'awo Odegaard yayogera ffe twajja bataasa ku bano baliyezi n'ogamba yeeki Martinelli yajja okututaasa ku liyezi kakati bw'otunuulira otandika okugamba noga kakati okujja kuba n'abasajja nga tebawuliriza bw'otayinza kubategeera anti bogerengerezibwe nnyo okutegeera ekyokukola n'okubeera omukugu
kyawukana ne tayito abantu gye bakuwadde oba obuweereza abantu bakoze eki kuba waliwo profesa atasobola kuba profesa nenga bw'anaagenda tagenda kujjayo kaadi naka Busiro South kubwa kansala nga kaadi eyo bagenda jiwa namba emu kubanga go bakola ki go bategeera oba bagenda jiwa kansala Namyalo kuba abantu ge bakoze eki go bategedde ebya profesa tokola ki obuweereza tayita abantu gye bakutaddeko obuweereza kyanjawulo abantu bane ekifo kye bakoze eki kye bakwesigiddemu tekitegeeza mbu tomanyi waliwo omuntu ng'asomesa n'amateeka waliwo omuntu nga namulamuzi byonna kye baba balonze tasobola kuba chairman w'ero C1 naye nga tabasobola mulonda kuba chairman w'ero C1 kituufu ng'era bwe banatuuka ku chairman w'ero C1 bajja gamba bwana Sentongo okusinza ku neeyisaayo ogala ekikomera kyo ewoteri anywawo mazzi tosobola kukiikirira kyalo ne Kawaganya mujje mwe muyiseewo okukiikirira wano toddangamu okubuzaabuzibwa n'olowooza mbu obuyivu kyekitegeeza ate okukulembera ate ako koyogedde okiwulira lumu nkyamba akyali mawulire ku radio Simba byali byawo okutuwaaka emboko yavuga entindaawo ne tudduka emisinde bwe tudduka tukyama ewa bidandi awo mu koona waba bebekulu awo bidandi asikaali adduka agalewo geeti kira geeti ya bidandi simanyi wakati byakyuka naye eddanga ebeera nzigule bw'aba agiggalawo muzeeyi abeera mu ddinisa abuuza kiki nti nzigalawo poliisi ekuba abantu omanyi muzeeyi bidandi we yagamba asikaali gulawo bonna bayingire kati obasindika ebweru babatte neŋŋamba annaye kyekiraga amagezi kati abantu tebasobola kuba bajja tutaasa ku bidandi era ne tuyingira abantu bonna ne bayingira poliisi teyayingira mutukuba beba abantu ab'enjawulo ku nsi waliyo abantu ayatondebwa nga ye wanjawulo muzeeyi yali mu ddinisa n'agamba gulawo geeti abantu bonna bayingire kakati ate obasindika mu magye bakube babatte kati oba tunuulidde abantu ng'abo omuntu ayinza okukolera kati wuliriza yakola ekintu kimu nawe nokkiriza nti omusajja ono mu butuufu yali wanjawulo lwakuba nti ligimu yalimbi yatta abantu baffe abaali abalungi okitegeera yatta abantu baffe abaali abalungi bano abasajja obalaba batwala banyagulula nga we beekangabiriza ontegede kyenkugamba kati olwaleero obuweereza kyetubadde tuliko kyanjawulo n'obuyivu obusome abasajja abadde bavetinga mu gundi mu komiti kuliko badokita nawulidde n'oyo gwe yayogedde sebuufu mu inginiya kuliko ba inginiya kati abaana bamugamba inginiya ne journalist ani asinga okusoma kuliko ba inginiya kuliko ba dokita n'obukugu bwabwe mu kumanya banoonya okusinga kaawo naye obuweereza gwoba omulabye nti obuweereza yagenda kuba kansala it's okay obuweereza obwo bakola ki bwe bamukwasa obuweereza n'okumanya kyawukana yensonga lwaki Amongo ye sipiika wa palamenti nga waliyo basemujju abeeyita abagezi bakatuntu zungula lwa 1+1 luwejjese ekiwulira oluwulira nga ne mukulwogera terubuzaabuzanga lwaffe naye yani ye speaker gwolowooza ku semujju ku katuntu ku Segona kwa Dalani yali badde speaker awo kwabo bonna kabetayebwa yennyini era yebe bandi badde awo lyo omusajja wagamba mutonzi waffe yasalawo nga yewuunya semujju wakaaba Basegona we bakabira Bobi Wine awo nyini wendaga mubakukunavaawo bwe tumala okuvayo ne tubatuumatuuma ne bategeera nti obuweereza kyanjawulo n'obukugu kyanjawulo osobola okubeera mukugu naye nga tolina woweereza naye ng'oli mukugu era oli muki mumanyi kakati abalonda mwami Segona mwami Semujju ba MP bamulonda bokka abamanyi ebifa mu palamenti ye abaffe batugambye ono akulya electoral commission yani byabakama yabeerako pulezidenti
nga yavetinga bajja kuba president amanya bifa kwa president ekitegeeza Ssemujju ayagala Uganda egende ofune president eyawummula oba South Africa president okiwulira era nga tulowoozesa nti MP eyawummula oba yawangalira byalina okuvetinga ba MP that is stupidity of highest order. Bamugambye abaana obayo badde esoba bu comment weekend bamugambye engeri gwe gy'oli munnamawulire vaayo tuteekeyo kanso musisi yakola amateeka gojja tulipotingira kubanga kyoyinamu obukugu okiwulira gwe kyoyinamu obukugu mawulire kale ojja tulipotingira okiwulira reporting for Kira municipality era mune Ssemujju kyakolera ddala kya mawulire mu parliament alipotinga byayita dda tawakanya takola teeka bwaveeyo kanso musisi yajokola amateeka kuba ye kanso kakati abo abasajja bwoba bawuliriza kakati omutima omunafu ogamba naye mbotofu abasajja bali abatuveetinze okiwulira kati owulidde Sseggona ali eri akuba ndongo agamba mbuno bajjeko ekya Sseggona ne walukagga kulooya n'omuyimbi gwo obeerani kikutema atemedde omulala n'agamba mbw ate ye Baraka babagambye kuyimba kapera nabo ne mbakutemera ono mbuye tavatingibwa bakansala ye Ssemujju okwemanya essajja kyekintu ekisembayo kuba ekyobulabe lwaki ekitegeeza nakugamba malayika omu anagamba nabbi omu gwe basindika okutwala obubaka bwe yatuuka n'agwa kava nga laba nabbi abalala basse eddoboozi ne limusanga eri akatono ne mugawe waayi obubaka babutuusizza n'agamba Katonda bali abasajja batema tokyaliro nabbi nze kasigadde zasigaddewo era we bantema mbasikoze eki oba tokyalina gw'olituma n'amuganze nyinawo n'akasanvu tekavunamirangako na ku Bayaali kati Bayaali kitwale nti ye Museveni w'ebiseera ebyo okiwulira ebiseera ebyo Bayaali ye yali omukozi w'ebikolobero nga oli alina akasanvu tekayagala nakumanya tekamusinkananga nako naye ono Ssemujju yeegulumiza omanyi bano abasajja bakwata ebitundu nga bagamba if not Mpuuga n'Omukungwe nonye n'Omukungwe if not Sseggona n'Obusiro South East if not Ssemujju n'Kira okiwulira bayagala okugazetinga ebitundu ebyo babifuula ebyabwe nga wolaba Sam Kuteesa bwe yafuula kiri ekyo Yowesambabule Basembabule bwe yali yakifuula era nga bwolaba kubanga bayagala obigazetinga nga balowoozesa abantu babasuubiramu bingi bye bataakola kakati bw'ojja mpola abasajja bano munanga tubagasse ne tuvaayo awo olina akantu kokonyeeko wali kabadde kaki kaliwa konna olina woogambidde nti nga nkyerabidde obadde olina ekintu kyokonyeeko awo nga nina bingi ako gamba nti kansomusi yes nkitegedde olina ekintu kyokonyeeko awo ab'ebitiibwa bano bonna nga tubagasse nga bamaze okuvuluga abayimbi ne bavuluga bakansala ne bavuluga buli kimu nga bwe basaanidde era ne bagamba nti bo be basoma bokka e Uganda n'obutabo bwe basomeramu bwe bamala okusoma ne babwokya tewakyali asobola kuyiga bye bayiga kakati bwe bamaliza bwe bavudde awo ekyewuunyisa baswala buswazi gw'okiraba otya ddala omuyimbi gw'oli kanso era ogamba mbu bakanso bakugu nnyo okusinga abaki abayimbi naye gw'okiraba otya mu myaka gy'omaze 15 omusajja akamala mu byobufuzi emyaka 7 gwakamumalamu emyaka 3 n'okusoba nga kadi ogisaba muyimbi bw'ogamba gwe mukugu gwe buli kimu gwe alpha gwe omega gwe wootabawo Uganda tebaabo parliament tayinza natambula nga toliiyo nga kadi ogisaba muyimbi ng'okubira n'emimiro ekyo nanti bagamba walukagga yabalumye ennyo ne bagamba omuyimbi biki kati oli oba ye Sheikh Kiti n'agamba ekyewuunyisa Bobi Wine yandibadde asaba bano naye ate gwe basaba kyekiraga nti bye byalimu tebyali bya ddala
bale mwana kola structures baba bwaini batuuka okujja nga baba kugu nga kadi tugisaba bo ontegedde nga kadi tugisaba bo nti kati ngende wasegona aku blessing blessing nga basemwogerere we bakolanga abasemwogerere balagangayo nti kati ono otegeera kakati olwokuba bano baali bayabayaba n'engeri gye twabatwalamu n'engeri gye twabatwalamu twatwala kapa mbudeeya kapa mu kutiya nga tubuyita bumyu tugenza oteekayo omukono tuwulidde batuyisaako maala noga nga kamyu tekayakagula ogetulamu nga waliyo kiyaayu okiwulira kati olw'okuba nti baali bayabayaba baalimu n'okukola structures ezisobola okwebuuzibwako mu ggwanga ne babalabanga ab'enjawulo kubanga scandals z'obawuliramu ez'amakulu ogenda okuwulira nti bamubbyeko ssente ku Washing Bay azijjeewa tezirina mayitire ogenda okuwulira nti yatutte ebitaali mu palamenti mbw ate gundi yatuula semanyi yateekateekera palamenti tugenda mu kalulu nga tukyusizza amateeka mugumiikirize tuyise amateeka mutobange Kyagulanyi yakulebe mugamba nti ebyo tebikola ne mugamba Kyagulanyi kitwogerako okimanyi oli mufumu Gyemagombe tutukuye tubikyuse mufumu Gyemagombe omusajja ono agamba ye ekyamuganya okujja kuba pulezidenti baagaana okukyusa amateeka g'ebyokulonda ate wali emabega nakubira akatambi nga Justice Kanyayihamba omugenzi amugamba gwe ng'abaakava mu kalulu weyali mpuuga live Kyagulanyi Rwandese Party abantu bayinza okujjukira akatambi ako yamala emyaka 2.5 nga lope teyaleeta nkyukakyuka z'amateeka wawabulayo weeks tugende mu kalulu najja n'enteekateeka z'amateeka ani mu yabayaba ate obuyaba buba ku ono ono abassemuyaba aba takyali muyaba ani waliwo ensosobola okyusa amateeka mu weeks 3 kakati omusajja oyo mulaba tutwalanga bigambo bya Mount Lightly yamugamba lekerawo okwekweka nenabbanja lekerawo omanyi bano bo tebalowooza nnyo nga boogera ne bayogera amazima nenabbanja naga mpuuga lekerawo okwebuzaabuza jangu tukolera umweno ne Mawu n'agamba mpuuga lekerawo okola ki okwebuzaabuza tukolera wamu bw'oba otunuulidde abasajja banaabo balinga bana bataano bebuzaabuza bwebuzaabuza kakati amateeka gayagala okukola nga bwe yagakola ddi mu myaka 15 gamubonekera omanyi osobola ofuna okubonekerwa mu myezi gumu era natulyamu olukwe teyayimirako okufula ya palamenti nga ze kukyusa bintu ebyo era abantu bonna aboogera ebintu ebyo bannanga abantu mbadde mutusaasira abantu abo bajega era nawulidde abantu nga babooza n'ogamba kino bonna kamba kuŋŋaanye lumu bayitemu lumu ne baagala mubagattireko baagala kubanga baagala oyo mulaba abantu bangi bali nali omu ku bo abaga nti baagala ayinza okuddizibwa kaadi naye oba otunuulidde ebintu n'obiyitamu n'okwata empapula lumu ku lumu nga olubikkula yabadde tagisaana wadde yali agisaana mu kikula ne mu bikolwa bye nga tasaanako kaadi wadde mu kikula nti mwamutya munene twamutya omutiisa alina figure gy'otiisa amaaso n'okwogera ne we yali ayise naye baagala y'omu ku bakiwagi ba NUP yamala emyaka egyo esatu nga talinnya ku kitebe emyaka 2 n'okusoba nga talinnya ku kitebe ne Ssemujju ne Mwanga Kivumbi bwe yamuyita nti mujje mwetonde tugayigayemu ku nsonga zino yakeeranga ku NBS uyo ku BBS uyo ku CBS wabuuza nakola ki bambuli kye nakola basaka bakibanyonyole nakola ki adamanye kye yeewozaako
ajama nche yewozaako naye nga Mwanga Kivumbi abayise nga ababaka abava mu Buki mu Buganda bajje batagaye ku nsonga bwe yavaawo yalina akakiiko ke yaliko ne Abedi NUP yakabateekako ne baagala babakyusa bakole ki babajjeko baagaana ne bakolagana n'Amongo ne gavumenti okubabeeza akakiiko ako era ne bagamba tetujja kawaayo ne gwe balabirako munywanyi waabwe Empuugo bakamisona nawe n'abuwamba n'abugaanirako nalabye Nambooze Madamu Tikyanga agamba ekifo kye baawa Bwanika n'alemerako kye yalina ne bamukyusa ne bateekako Bwanika ye mu kumuggyako palamenti teyalwana naye mu kuggyako Bwanika palamenti yalwana nebuuze kijje kitya kiringa n'obwaloopu akasimo ka Mpuuga yeyeka yakafunye mu baloopu bonna abaali babaddewo agamba bino ebintu birabika te omwana afaananye neiba balisiza mu commission omwana afaananye neiba mu commission kyokka nga abakomishoni bonna beegabidde mbw ate waise etteeka n'entunuulira embwada ne ŋŋaala bano bali mu nsi ki owaayi nga tumaliriza ensonga ya Bakiwagi Bakiwagi bafomingako n'omukono gwa roopu ne bagenda e Kenya kubali ku sitiiru era ne baagala yaliko kakati waba Bakiwagi abalinga abo ekibuuzo kiri wano omukulu wa Ngendo Mukungwe yayogedde n'agamba nti omuntu aze mu luggya abaana bonna ne baawukana buli omu n'agenda wuwe wamulabyeko nga alinga Lukwago ali wuwe gundi ali wuwe lwaki abakulu tebagenda mu kibiina ky'omukulu yajja mu luggya lwane opposition yaffe twali tugikumidde yajja mu luggya lwe yajja mu DP yajja mu FDC yajja mu Jema yajja mu PPP yajja mu PF oli yazimba amaka mu luggya lwe n'agamba ekyalo kino emikolo badde bagikola bubi badde bakunamirako mikunamire naye kenzimbi oluggya luno ajjanga wanajjanga mu kanzu ng'ataddeko ne kooti mu luggya luno kati bano abaali bamanyiro siba balansi okunama ekyalo bebola abafubuutuka tumazeeko emirembe lwali tweyambalira damagi zaffe okitegeera beba bakola ki abafubuutuka ngenda kubuulira Kyagulanyi alyokanga najja yatutasaba ennabyabufuzi abaali batulimba Kyagulanyi yaggulawo enkola nga buli muntu asobola okwogera ku byobufuzi omanyi luli bamalanga obbaluna ne bagamba mugende mukola emirimu bya byobufuzi biwedde tuli bayitanga bizeemu ne babba eggwanga ne bali omusimbi ne bakumayo era ngenda kubuulira n'obuuza Mwami Mpuuga n'obuuza Sseggona k'obuuza Ssemujjuŋŋanda Museveni okuvaako Kyagulanyi okujja ne Museveni osigalako bagamba ki Museveni abeewo kuba gwe bawagira ekyokubiri kyambuleera kyabwe Kimasiki naganye okuddamu okuyita ekigamba mbuleera Kimasiki kyabwe balowoozesa abantu nti bakukunavu kati Kimasiki sikeya kuloba kijjeeko bagenza okulaba nga siki omanyi Honorable Nambooze alina akantu ke yayogedde olugero ne ndujjukira Wankoko yagambanga Wakayima ne Wango nti nze nnyina omuliro ku ki ku mutwe era nze ne mutankwata bulungi mbokya okiwulira kakati lumu enkuba yatonnya nezikiza omuliro ogwa Wango n'ogwani n'ogwa Wakayima n'abalala bonna ekyalo ne kibeera mu bunnyogovu bawamusege ekyalo ne kibeera mu bunnyogovu ne batwala ne batesanga naye obunyogovu nga bututta tukole tutya tukome ku muliro tugenda gujjawa ekisolo ekimu ne kigamba nti nze ngenda kusooba kapa yateesa naga ngenda kusooba nga bwensoba bwenti we mumanyi
Wankoko nga yeebase tukolezeeko omuliro. Okay. Wankoko yali yawamma ku muliro gwe. Yali agubamma. Naye nga buli kaseera akanga buli awakacyamugaga nkwoce. Wankoko. Kati wa kapa ngeesooba bwe yasooba nga Wankoko agudde erina okufuluta akola ki? Afuluta. Neteekako essubi likwata omuliro bagende bakole ki? Bafune ku bbugumu. Ng'essubi likwata nezaako ng'essubi likwata n'ayogera nazzaako ng'essubi likwata n'agamba oba kino kibadde ki? Andi Wankoko aba yeebaka asooka n'ajjako switch y'omuliro. Agiza atunula. Kyeyakola n'okukwatako n'akwatako. Ngakinyongoga. Kakati. Wankoko yandikise engalo. Wankoko n'awulira. Bw'awulira n'azuukuka n'agamba gwe. Nkwoce. Musokola kyawo. Nkwoce. Awa takyalina gwokanga kwokya. Ku kyalo kino tugenda kulya buli. Gadie sikayakolo ya Wankoko. Bweto yayambuka. Wankoko emisinde yagimaliriza agirese wa muntu amukumeko. We bale nnyo. Sagale gye bamugjeeyo yasubira wa muntu. Kati bano bagenda sibira wa. Baze ku independent. Masiki. Nga kikoze eki nga kyambuse. Kati bano ba Wankoko bulijjo bamboche. Bano balowoozesa abantu. Beetimba ekintu ekyo ne beegazeetinga mu bitundu ne balowoozesa abantu nti we bataba eggwanga tewaba kitambula. Oli yagambye musaasire eggwanga lino ne bamubuuza ngawe walikolera ki? Wootali eggwanga ligenda kuggwawo. Nze ngenda kubuulira olwaleero omuntu yenna atuuka okugaa nti abasajja bano baali bagezi ng'ate abasajja bali mu Nuupu gye babawa ebifo gye babagoba gye bakolimira gye bakola ki amagezi gaabwe gaaliwa. Nanti ekije nakubuuziza ndi engeri gye bali ab'ekitiibwa era abagezi munnaabo ow'ekitiibwa era omugezi yakola ekibiina DF lwaki tebakigendamu abagezi ne babeera awo ne bayombera ate ono atabaagala ati mu Lunyankole waliyo omuntu gwe bayita Kembaga ategeeza ki? Nja kukuleeteranga oluzungu lwambidde k'otandise olulimi lwewammwe. Kakati Kembaga ye muntu atabula ku mikolo nga buli mbaga abaako oyo bamuyita Kembaga. Kakati Kembaga aba tayanjulanga ye aba takolangayo omukolo gwonna naye nga ku mukolo tabula yawa amagezi ku mukolo ogukolebwa. Kati bano baali tebalina bukugu bukola kibiina kyonna naye ng'obukugu babuyina okudobonkanya ebibiina n'okuwa amagezi ku bibaddewo n'okwefula abategeera mu bibiina ng'oli efula ategeera ku mukolo gw'omuntu naye kati we bagezezaako okukola embaga ezaabwe n'okusonda abantu tebaasonze baabayise abantu mu lukiiko tebazze n'omugole yadduse baali bagenda okwanjula kati bano bakembaga tebalina kye batugamba nga tumaliriza enkuba erumbye. NRM ng'eyitiriza okuleeta abayizi nalabyeko NRM nga ayomba agamba abakolera President Museveni ku TikTok bagobwe oluvannyuma lwa vidiyo eno okulaba abayizi b'essomero nga banaanisa obusaati. Banooza si bakulu baleeseyo obwana obuto nga balina emyaka 10 nga yambadde ebitisaati bikwera ku ttaka. Ekituufu NRM terina abantu bakimanyi naye n'abantu be basomba abo tebakyakkiriza. Era nze abantu nabalabe Kampala batandise okuwungawungamu nga mbalaba ekkololo n'embuzo abazzeeyo batya. NRM noba NRM bwayo tekyalina bawagizi balina somba bayizi b'amasomero nga baliko order y'Headmaster. Omukulu wamulabye Komanda Mudogo. Komanda Mudogo yagambye kyokka bankute nenzikiriza ate olina agamba kuba essasi nezijukira Komanda Mudogo nga banyonyoza pesti ye nga mutujje ngumi ng'ate omusajja asarenda alinze ali mu buwambe waabwe. Kyanaku okubeera nga bakutte Komanda Mudogo naye ate kibe kyakuyiga eri abantu abalala bankola fujjo okitegedde. Nze siwagira kikola kyonna kyakuvuma kyakuyomba kyakuba oba ebintu ebiringa bwe bityo naye amateeka kagakole bw'aba talina musango
bajja kumuta bw'aba alina omusango agenda kuvunaanibwa. Abamu bagamba kano akabanga aliyeni kabadde abuze ayinza okuba ye lisiti gye yawaddeyo kuba Ibrakabadiya mbwaika naye mukwate kuba na mudogo waliwo awo n'omulala ku bintu bya top dance simami jagulo kagumba simanyi kabiki abaddawo ku polisi nga bamulya. So nze abantu abo bonna abakozi b'effujjo abaana b'eggaali banange nze muleke mbabuulire sikkiririza mu ffujjo era omuntu yena gwe bakwata nga akola effujjo ebyo bibyo nze zanero bw'ofuna ekizibu kyonna mbeera wamu naawe naye ate effujjo eryewaaniremu ffe tukuba ffe tukola ki effujjo ery'obutakula effujjo ery'obutakula kuba waliwo okukula omuntu yenna atasobola kukula namala kyenkola kikyamu eva ajja kubeera bw'atyo. naye ndowooza era n'abaana bayige nti omuyimbi ono gwoggala omanyi tulabye nnyo ebiseera ebisinga okimanyi namba emu tukola story ku bayimbi naki naye okimanyi omuyimbi tanyiiga abawujja obunyama bye basinga okunyiiga banyiiga nnyo. onoonya ki mukulu enkuba ekumazeeko emirembe ennyuma kibadde nerabidde naye njukidde bikiri. So ndowooza tugende obudde bwebwo si bwebwo producer we out.